Omwami Tamale Mirundi avuddeyo n'ayimbira MUHOOZI akayimba n'amuzinirako awo ne ku mazina ate ye Maama FINA okulekeraawo okuyamba abantu. Bamutabukidde bamubuuzizza ani yali yakutuma okubayamba ate nga ne Pastor Jengo tumuyinaawo ne bya mukyala we bamubuuzizza oba constitution abadde ng'agikwatako oba ye ali ttiimu togikwatako. Ngenda kuba mbibawa mu bujjuvu waneeno ku Mirundi News atanaba subscribinga mukwano kusaba sooka subscribing liking eno video sharing commenting ateekako notification bell wenteekayo video togisubwa naye nga muli mutya baddeya mwasize mutya mwasiibye mutya yonna gye musinzidde okulabira kansuubire tinno muli bulungi naye nga tutandikiddekoko eno ewarama nannyini firiigi bannange kyataatukole ne firiigi ye nga tekiriiyo. Firiigi yo yatandise dda n'okutereka ssente nga wooziraba kweggamba yalabye nga Minute Maid tamala n'asalawo atandike okuterekamu ne ssente kweggamba firiigi ate kati ye yafuuse bbanka naye bannange rama ate gw'ataduulidde bannange aduulidde awo abantu naye nga rama ye firiigi kirabika anaatera kutandika gisulamu singa yali nnene bulungi yanditaddemu n'omufaliso n'asula omwo olaba atuuse kuteekamu ssente naye nga byebiziko obirabye omudidi ogulabye bannange kati ye kyaka ssente ze ayagala zibeere omwo nga zinnyogoga zikwate ice naye bannange rama otuvuga supiidi naye nga tuzeekoko eno ewa Maama FINA. Jjukira Maama FINA yabaddeko awo ku channel ya SB4 Media n'avaayo n'agamba ye tagenda kuddamu kuyamba era abantu bamuweemu emyaka 5 awo addemu okuyamba naye ye akooye okuyamba abantu tebasiima n'ayogera ku ebyo by'oyo omuvubuka amanyiddwako nga Kabugu gwe yayamba oyo omuvubuka ye yali atunda ffene eyo Luweero n'agamba bannange omuvubuka namuyamba awo mu holiday ne musindikako eyo Luweero akoleko mu bakery y'omuntu omu kyokka n'atuuka eyo n'atandika okweyisa bubi nina already abaana be nali nnyamba abaana n'atandika obayigiriza empisa embi abaleetamu abakyala n'agamba omulenzi n'ekisooka teyakola bulungi n'amugamba agende mu koosi omulenzi ebigambo bye yamuddamu tebyali birungi n'agamba nze eby'okuyamba bannange kansooke mbiwummulemu naye bannange ye Doni Asia yavuddeyo n'amutabukira n'amugamba nnyabo we wali otandika okuyamba ani eyakusaba naye kansooke mubateereko waneeno mumwewulirireko ng'abyeyogerera kanneme kubimwogerera mu maaso awo tukomewo ne Tamale Mirundi bannange akubidde MUHOOZI akayimba n'amuziniramu awo ne ku mazina naye nga yo vidiyo yino tukomewo nga nsinzidde mu kamera ndi wano okubategeeza nti ino nnako oyo okuyamba era sikyayamba bwe wali otuyamba twakukubira amasimu ne tukuyita era twamala kulaba ng'oyamba ne tulyoka tutandika okusabiriza bannange abantu abamu bw'oba okuze okimanyi bulungi abakazi abali mu myaka gy'oba baharima n'amakula beewummuzzaako kati bali mu kulera abazzukulu tebalabikiralabikirwa mu kamera buli ddakiika nawe weewummuzeeko otandika okulera abazzukulu ba muwalawo omuwalawo omuwe ku platform ntegeerekeka alina myaka gyakufa mukwano ani gwe wali oyambye n'abeera successful kababeera abaana ba tiktok bona bye weefuula nti oyamba nze sinaalabayo eyali abadde successful kati totutijjukanirako gwammanyi ne bbaawo oyo goyita youtuber ate ng'akulira mu nzikiza wabula temutwasaamirira tulina bingi ebyokwogerako yoyo donasiya wammwe naye nga bannange emmeeza gy'oli okunyeenya ebyokunywa ebiriko nga bya bbeeyi nnyo onaabisobola naye nga ye bw'atyo bw'ayogedde naye nga tuzeekoko eno ewa Tamale Mirundi. Tamale Mirundi yabaddeko awo ku radio fo n'agamba bannange nze kanziniremu MUHOOZI amazina waneeno muyimbiremuko n'akayimba naye kansooke mbateereko vidiyo mubyerabireko then awo maaso tukomewo n'ebya Pastor Jengo naye nga yo vidiyo yino tukomewo.
muhoozi kankuziniremu banange muhoozi bw'otajja leero baba twekola ekintu muhoozi bw'otajja leero abaana beekola ekintu muhoozi bw'otajja leero bannange twekola ekintu damutulire nkwegatteko ndo bw'otajja leero abaana beekola ekintu muhoozi bw'otajja leero bannange twekola ekintu muhoozi bw'otajja leero abalonzi beekola ekintu muhoozi bw'otajja leero abaana beesala ejambe nkweyakalala ndowooza amazina g'omugalabe ago gonna ga muntu omu muhoozi naye nga tuzeekoko eno ewa pasita Jengo. Jjukira ono pasita Jengo yakalaga mukyala we eri public era abantu bavuddeyo ne boogera bingi lwaki afuna omukyala ate ng'alina amabanja naye nabo yabaanukula era vidiyo nagibateerayo mu ezo vidiyo eziri awo wansi naye yabaddeko ku interview emu ne bamubuuza bannange pasita constitution yo obadde ogikwatako oba gw'oli ttiimu togikwatako kubanga jjukira naddala abalokole ba pastors n'abatali ba pastors bagamba no sex before marriage constitution oba tolina gikwatako paka nga babataddeko wali eri empeta mu kkanisa nga mumaze okuba ebirayiro naye yagambye nze constitution mbadde nga ngikwatako nga ngikwatirako nonno ddala nga wookiwulira n'agamba ate oyo omukyala ndudde naye lwakuba public yakagenda emutegeere naye nga endiga zange abagoberezi bange bo babadde bamumanyi kuba abadde ng'atera okujjaawo ku kyaki n'agamba era embaga ejja kubeerayo omwaka ogujja eyo mu November naye kambeere nga mbalekerako vidiyo mwewulirireko wano eno nga beeyogerera temugamba buno nasaze ekigambo naye ngayo vidiyo yino mubeere bulungi mweraba kati kambuuze ng'omusiru naye nze ndi musiru kati emyaka 5 mumaddewo bwe mutyo bamumadde nga mwenenya sikutegedde emyaka 5 sikutegedde mubadde nga mwenenya oba mubadde awo bwe mutyo kubanga omwana oyo engeri gy'atukulamu ate nendaba omukolo nga gutadde wala tubadde twenenya amina sayimu tubadde twenenya kale amina naye abantu abasinga amazima ge gabalemu okukola ki okwogera naddaawo n'abuzaabuza ensi kakati